the diva ogamba otya? Obulamu bugamba ki? Kakulike ka baby. Gwe nakawoni. Naize Struggle yennyini. Akaana kajide mu kaseera bannanga Grace Kane abantu bagamba bigambo bino nebiri. Tunyonyere mukaze katya wakakusimba ddi era ebisa bino byazze ddi. Kiro kya luli kindoza byatandikira nenga simanyi we biruma. Kati ngandi waka mu nyumba ngandi ka broker nga pachali kanka kush. Ningigambo wayi. Kyo lubuto lunuma nisibitegera nga nakuteka manyi ne twebaka. Kaizi wera sawe mwao ejo kosajjo. Nijunuma inabuza ko kujaja wange baniba ne bangamba bwe luluma. So we had to rush. Nitujao tunedere twasokerako. Kati ate nima ate nenziruka ubunga lutabutse nzija wanene rubaga bambi kama nansasira. Ka baby wazadde kana ki? Kawala. Kana kawala. Amanya Amita Grana. Erinnya nga lya kizungu Ilona Grana. Erinnya nga lya kizungu nnyo Grace. Erinnya lya kizungu. Just Delali kubanga lirina lya dini. Manya gonna gabira. Ga kisinzira. Geyo. Umwe ndanafuna lya eri ekikatu gwitusuubira dijjawa. Tujja lifuna inshallah with time. Katsoke tuve mu ddwaliro. Twetegeke engeri gyeri lyakika eridini kino litwalifunye. So mu kuzaala kuno abaani abakubeereddewo expenses zino tuzitunuulira kuba obanga emabegako twatunuulira ng'olaga omu ku baalabika okuba nti obuvunaanyizibwa alabika okuba nga tabukkiriza. Ani akubeereddewo mu mbeera eno? Abantu bangi abambeereddewo naddala famire yange. Mikwano gyange bayimbi bannange kuba kati olaba omuntu okubeererawo it's not also tekiri just financially tekiri naye waliwo abambeereddewo mu bigambo by'omwoyo Pastor Lugembe waliyo mikwano gyange abayimbi kugumya ne bakulaga nti kyewasuggestinga kyekituufu kyewasalawo okukola abamanya Irene bangi yenna omukulu Samuel naye ambeereddewo nnyo kuva mu ntandikwa. Abantu banziza amaanyi misaba ku brush Lukwago. So I've had friends abantu bambadde kumpi mikwano gyange abayimbi so bandaga nti ekyo si kive go mama. Ku mwana mu kaseera kano k'omuzaale tukyali mu pandemic mu lockdown erya covid tunumwongereko oba tulijjeko? Wanda era jidde mu time eyo ne Katonda yasalawo ddi omwana w'abayimbi. Ozadde omwana tusubireyo akayimba gwe oli muyimbi aliyo bafaani we bayinza ogamba waayi Grace Kane azadde nga ye omukyala Rema yazaala ne tulaba akayimba kaffe kye gwe tusuubira ne Grace Kane diva okusumulula akayimba. Njamuyimbira time Katonda njamuyimbira ansooke nfuna amaanyi mu studio muyimbire osumulire. So obubaka eri abayimbi abatannaba kusumulukuka abatannafuna kisa guno bazaale oba bagira balindako oba teri budde bwakulinda okikola paka wokifune omukisa gwe gujjidde? Just kisinziira. Katonda wakireetera please do it nga tuli bantu endo gali tukula tetudda mabega ate omwana abeera mukwano gwe beera best friend we ekyo kyosasha yakinyanja nekimulamba mudwaliro agamba oba mukama wakusasiranako omwana oba ozadde mukwano gwo Katonda osaba busabye mukama n'amukuza. So I think it's better mukama abamulese zaala toka kwebyo mu bafaani banandaba batani bafaani batwagala nga batugamba congratulations ngotuseko wangu. Ozaalidde mu ddwaliro ki? Nzaalidde Rubaga. Bakooperatinze oba osindise? Ekyo tukireke naye nga ambaddeko amaanyi. Keebadde ennungi. Taata w'omwana kuba kakiba omuwa kuba tetunnamutegeera. Ngeri yenkyali omukookoo ate kati olaba obeera ng'ova bonguddeko nga nakaviirayo eddala kyali mukakkanzunzu kitegeera kati negamba tumwogereko olulala. Taata w'omwana wamugobera ddala Grace? Twogere ku mwana tokyayagala kumanya. emikono gyefaabatweddewo ne bafukaani baffe. Obaka obusembayo eri bannayuganda bakusabidde okuba nga osumulukuka?
mwebale nnyo bukonzi waffe tebufudde busimanyi nti kuzaala kufa kama bakugyeyo noweyongera maaso nga okuvayo nosigala ngaofuna obuzibuzibu nga complications no this is life naye just kusegera kama kusaasire ero naafaako ero nawamwe sinawange omusuubira okuba omuyimbi oba omwagaliza ki era baana bane talenti njamupushinga mukama musaasira abantu abatakwagaliza n'abakwogerera nti tebakumanyi tebakutegeera nga prince oma bakaki b'omuwa yasinze nzijukira nyo abanjagaliza nange ninga bobi abatanjagala n'abatandiiko sera ezingamba sibajjukira teri kumujjukira kati abantu abambeerako mikwano gyange abasiitanidde mu ddwale ya Sandra baflashlaavu abo bembeerako nange bakalenantongo bonna tukwenza Grace Khan minasewo anda ffe twatuusedde erubaga iruna wali wano mazaalibwa ga kabi oba baby girl mama ajikubye kutomanyi webasendatonda muganda wange esabunasobola obanga kibekinga I would say ebisinga mune Katonda yasalawo Katonda bwakuleeteranga omwana yenna ndaba ku TV bambi muzaale kyoba okola wakudowita mubeera kyoleki muzaale sala omwana olwo muzaale buli ngeri watokwoyaba kwagala watokwoyabagala bambi omuzaale sala omwana oyo ebisigadde byonna byonna andyogedde bingi naye ndowooza olw'okuweesa ekitiibwa leero kambe nga kireka naye nga nandikyogedde tuli ku mukolo of course ani abyogedde tukota mukono gwange sembe eno gyolaba golaba nina gwe nkutteko nze waliwo yagamba nti omwana oba oli awo si wowe ndyogedde ebintu ebisingaawo naye owe abantu boogera bulijjo amiina obugalo buliwo kyosalekeke eno bamwyita Ilona Grana emanya genda butuuma omwana waffe Hajat omwana ono nga tannafuluma waliwo yamwegaana ekyogedde mu lwatu naye Ilona Grana. Linda blessing. Can we do something, gentlemen? Tusanyukemwe sieto tugende maaso Ilona Grana yona era maaso gano genyini agenda okeki Naise Haji Yakub Rashidi Mukwago mwanyinange era mwanyinange mbadde nsaba keke mukisabe ffenna omukyala waffe omulamu wange kyekyo tugende maaso ani ayinagamba 20 11 5 4 3 2 1